kati General Katumba Wamala mpuliriza bulungi mu security alert ya leo. General Katumba Wamala bakuumuza naye nkimanyi babateredde task force zababatereddeko ne ba active general abakyali maje nga mugenda kuba bakozesa mu kalulu kano. But in the process of this campaign, either after 2.5 weeks or 3 weeks, bagenda kumeasuringa amaanyi ne crowd Robert Kyagulanyi Center mo gyalina. General Katumba Wamala wulira bulungi nnyo. Mu wiiki 2 oba eyokusatu esooka mu campaign bwe bateba musse wali, baagala kusooka kulaba maanyi ki gagenda okuba nago mu campaign, then baditamininga kye bagenda okuditamininga. General Katumba Wamala eno message bagikuwe mu system yennyini bwe bakusomedde omuzannyo nti bagenda kukozesa nti okuba public ekwagala bakukozese muhozi ne banne basetinge kudita during the process of the campaign gwakuletenga dalingi wa public ya bana Uganda. Bwamala okuletanga dalingi wa public ya Uganda in that process eyo eya 2.5 weeks or 3 weeks nga bale crowd Robert Kyagulanyi Center mo ajalina. They are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Center in the same time nga amaze okusomera mission tibagenda kukola kudita go bakuteekeko. Gwe ne banno temugenda kusuka omwe nabagenda batta. Bulijje ne yawumudde. Kansulate statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Kansulate statement ya mugitegedde bulungi nnyo. Bana abasajja balina mbagani mudde videos ezo zenkoze wiiki eri ne wiiki eno kwezi ku YouTube. Ensonga lwaki teziri ku Facebook, tubaga Facebook tekyalina data keepinga videos ezo. Video Facebook ezidelitinga ofe batuga tuzidelitingeyo. Ne tuziteeka kuki ku Facebook, tuziteeka ku YouTube. TikTok tesobola kuwa video namba gy'okoze tebeerayo. So the only safe way to keep our videos ebeera YouTube. Kubanga jezi dikebeera semo kitundu kebera saa 2. TikTok sobola kuwa video saawe mu saa 2. Ne bw'ogikola live ku TikTok oluvaako bw'otubefifyu toda mukola video kujjako ng'oli agisazesazemu obutundu bagiri posting then you can access it, but if not that tosobola kufuna video naba ku Facebook TikTok mu kitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu Katumba Wamala manyi bateeka okuba bakutuukiridde dda okusomera emboozi zino abali mu system bennyini nga bapulaninga kudita naye nga bamaze okwassasinatinga president mu kalulu akajja kano. Bwamala okujjawo Kyagulanyi naawe kennyini bagenda kujjawo naye nga Museveni buli kimu akimanyi era ajja kwefula nti bamuwambye. Ompulya bulungi ne bajja n'abasinga awo omugenda okulusuulira mu Akaba naddala bawummuzibwa. Do you copy that? Security alert 2 ezibaddewo olwaleero era njagala kuzikomekereza ntandika information eyandeese. Okusookera ddala njala twala obubaka bwange obw'okusaasira era n'obw'okunyolwa eri abooluganda abakola b'emikwano abafamire yo eyaliko kafulu oba emunyenye eggwanga mu kukyanga kapiira kati gwe tuyita omugenzi Obadia Semakula 7 yeri akuba 7 y'eggwanga Mukama amujjuludde olunaku lwaleero. Omugenzi Obadia Semakula yatirira nnyo mu kukyanga omupiira mu ttiimu ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda saako ne ku ttiimu ey'eggwanga. Abooluganda abakola emikwano kitalo nnyo okufiirwa taata wammwe, kojja wammwe, muganda wammwe saako ne munyenye eggwanga. Yono muganda waffe Obadia Semakula 7 alagwa jjuludde mu ngeri bwetyo. Ffenna ly'ekkubo enjawulo yabudde. Kale gwali eyo nga tomumanyi ng'obadde togobera emipiira gya ggwanga giri emikadde kijja kuba kizibu nnyo okukola ki okutegeera naye nga nze owange mumaliriza. Alright, katusooke tudde wano akatambi butongole katandise. Abakulembeze ba National Platform balooya n'abala mwenna ne bakomera limwe nabadde bagende Masaka akola ku bakomera baffe basibiddwa mu makomera. Njagala bategeeza nti baganda baffe abo bacha babuzaabuza okuwa bbeero n'okukola kinga bwe kyabadde wabula
omusajja eyasembeyo okusoma ebiwandiiko ebyavudde mu kusalawo kwa jjaji munne owa high court n'agamba tasobola kuwaaba comrade bail mbulookuba babulabe nnyo eri bannamawulire. Omwami ono tumukozeko profile mugenda kutya omwami tumukozeko profile. Omwami ono yono mwena abadde mu kooti e Masaka yono yoyo mumula bulungi nnyo oyo yoyo mula bulungi nnyo. Kati omwami oyo amanya ge ye Solomoni Toroko, yamanya ge ye Solomoni Toroko. Kati Solomoni Toroko ye mulamuzi eyasomye ensala nga agamba tasobola kuwa Eddie Mutwe akireo Kivumbi Smart wa Bobby ne ba comrade abala okuwa bail tebagenda kuba babulabe nnyo mu eri bannamawulire. Njala bategeeza Simon Toroko beyasomye si bibye beyasomye byavudde wa Nyandi Yosoferi si bibye wabula ekisinga okwewuunyisa abadde mu Kampala nga mukulidde mu Kampala Central nga mubaddeko ku Central Division mubaddeko ku district waggulu wa meya watula Lukwago. Omwami ono si Munnayuganda. Simon Toroko musajja mu South Sudan era mu Uganda yajjanga refugee. Omwami ono ne mwala byasoma ebintu byasoma si Munnayuganda, mu Uganda yajjanga refugee. Simon Toroko musajja mu South Sudan si Munnayuganda. Ne kati yafuuka Munnayuganda olw'ensonga nti mu Uganda mutasobola okufuuka kyayagala. Wabula emirimu gye abagenda okunjulira nga mwaliko abatembeyi mu Kampala. Simon Toroko yabeerangawo nnyo ku City Wall nga buloka nti singa balina omuntu gwe bakutte mu Kampala bamutembeyi buki nga tebannamutwala mu kooti ono ya buloka nga wakati w'ekkooti ne State Council n'abakutte. Bwe yavaawo n'ayingira Kampala Capital City Authority n'afuuka owa enforcement bana bakwata abantu ku makuba bakwata abatembeyi. Nenga naturally omusajja ono si Munnayuganda, musajja mu Southern Sudan yajjanga refugee Simon Toroko. Bw'oba oyagala okuprovinga information yange saagala judiciary okole profile mu ddakiika zino ng'osayo profile ya guy ono. Ne bw'ogenda kugola Moses amanya go jaggasangayo nga yabamuggyemu okumuleeta awe Masaka basose mujje eri mu wansi babamugye Bushenje bakamuleeta bamupostinga awe Masaka. Naye ng'omwami yajjanga refugee era emirimu gye gisinga obungi adagikolera mu Kampala Capital City Authority nga enforcement officer refugee. Judiciary saagala mukole ensobi mukole profile mugiteekeyo. Bw'ogenda kugola Moses essaawa zino n'oteekamu Simon Toroko talina profile, talinako kitaawe, talina nnyina, tewaliko bamuzaala, talina walagati bamuzaala. Oyina essimu ey'okubiri nga ngenda okunywa amazzi genda kugola Moses oteekemu Simon Toroko. Bw'ofuna profile yo oba kati nze osobola ogenda ku Google n'oteekamu amannya agalero mbuye Fred bakuleetera details zange zonna. Genda ku Google oteekemu Simon Toroko. Bw'osangayo details ze zonna. Yes, bagenda kukuleetera nti mulamuzi yasooka kubeera mulamuzi wa kkooti esookerwako. Kati bamutadde mu high court naye nga si Munnayuganda, he came as a refugee. Era emirimu gisinga yali agikolera ku Kampala Capital City Authority nga enforcement officer. Okitegedde bulungi nnyo? Ye mwami ono. Wala bulungi nnyo? Yoyo musajja yajjanga refugee. Bwe Museveni baakozesa. Kanko kino ekifaananyi ky'okuli ojja omutegeera obulungi. Yoyo. Ndozo tegedde bulungi nnyo yoyo mwami Simon Toroko eyasomye ruling eyo olw'okuba si Munnayuganda
yajjanga refugee nakola ku Stewolo nga law enforcement officer kati ndo zagenda nasoma sinza mwezi nti yasoma yagenda nasoma Museveni bayagala okukozesa so yoyo Simon Toroko yabadde musango ogwo njagadde muyisa omutegere bulungi nnyo mutegere ensonga ezo gemalo zitegeera oyo tumuvudde ku mutegedde bulungi nnyo bwe nabadde mbo security ku lunaku olwokusatu we nabasomedde nti ekibiina kya Mwanga Magatte saako ne ba international delegates abadde balina okujja okebera ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekya Ssemoyo okebera abantu abatulugunyizibwa ne mbagamba nti bano bwe babagenda tebalaga nti bagenda ne mbagamba nti bwe bagenda bwe bategeeza abasajja bali betegeka ne bajjawo abantu abo babalaga ebitundu bire watali bantu abo ne bagamba nti abantu bali mu basement abantu baffe n'abalala battibwa nabasuubiza nti ngenda kuleeta omukyalo oyo akolanga controller oba tour guide akontrolinga abagenyi bonna abazze okulaba ekibikulwa ku Ssemwai nabagamba ngenda kuleeta ekifaananyi kye bamuyita Monolisa Nowe akola ku Ssemwai amazeewo emyaka egisukka 25 nga Museveni yamuteekawo nga ye olwabawo ekintu kyonna oba UN wa International Criminal Court banga bazze kufunda okukola survey yabeeranga abali mu control abalambuza buli kimu n'okubapulirawo bayina okulaga yatandikira wali ekittante ku Ssemwai ng'ekyali wali ekittante ng'emulaga omujjukirawo kati Sudiri bayazimbawo kiki we yatandikira bamuweera omulimu omukyalo ono y'ono nabagambye nze sikusuubiza ne sikuleetera yoyo Monalisa Nowe mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi nnyo oyo kati oyo agenda kuba ayamba ki bannayuganda yoyo Monolisa oba Monolisa Nowe mukyala Munyarwanda oyo akontrolinga Ssemwai ne Torture Chambers zisinga obungi singa abagenzi okukola ki okuzikebera yabeera in charge kati gwe omusanga nga yambadde bwati golooza odiringana muntu wa bulijjo kumba odiringana omuntu asobola okuwa akatwa n'akutta omulaba bulungi nnyo golooza odiringana muntu wa bulijjo kumba odiringana omuntu asobola okuwa obutwa n'akutta omulaba bulungi nnyo emyaka 25 plus yabeera waawo era ne muki Munyarwanda so kati ndowooza security kinaba ku lwokusatu ebifaananyi bya mwani mwabinsaba bibategeezezzaako byebyo mbiwadde bulungi nnyo saagala muntu n'omu akole ki saagala muntu n'omu agambe nti saawadde bifaananyi ebyo kati kyekirala kubanja alagenda mu information eri deep genda information eri deep tusooke kati tusooke wano kubanga namisinga ku lwokusatu saabalagaawo ku lunaku lwokusatu bwe nali nkola analysis yange nga mbalaga Museveni butya bwatulugunyizaamu n'abantu biki bye yakatta mu Uganda nabagamba nti mu Uganda mwalimu ebibinja byabayiikira bisukka mu 1980 nembagamba nti omugenzi Kayira ye operatingira ngeri neyo n'omugenzi Kamyankwanga yena gye operating nti wali genocide nembagamba genocide yali mu Luweero Triangle Museveni gye operatingira kati Museveni gye operatingira nembanyumiza system bwe yagikolanga nti bafagiyanga ne bagenda wabeerangawo ekibinja ekyajjanga nekikola ki nekirongoosa oba sweeping nekisweeping abaganda bonna bakola ki abali awo nembagamba yensonga lwakimu ebitundu byonna ebiyitibwa ebya Buganda ebya kotokolo temukyali baganda bonna baba bamalamu lwansonga eyo kati waliwo ka documentary kenaguddeko nga system eya 1994 eya genocide Kagame gye yakozesa ng'ereflectinga ne information gye nabawa ku lwokusatu kyobula nabage mudde mulabe video ezo ku YouTube channel yange njagala kuzanya kaviri ngenda kazanya keddakiika zigenda kubeera mu kaddakiika ziri 15 nengenda kazanya keddakiika 6 njagale owulirize wadde tomanyi Luzungu pay attention to details lwogenda okumanya ekyali Luweero bakikolanga batya era bwogenda okumanya genocide y'e Rwanda baani abagirimu era bagikola batya
Pay attention to details. Wuliriza nnyo ebigambo ebiri mu katambi kano. Kadakika 10 nyiza dakika mukaaga zokka. Leka tusimbule video. Wuliriza bulungi nnyo. Another story of Rwanda's brutal history, documented in detail by journalist Judy Reaver in her book titled In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Reaver's extensive research documents another mass slaughter, a second genocide, one carried out by Kagame's army. On the program today, a feature interview with Judy Reaver. We'll also hear a perspective from Kigali, Rwanda, and from an international human rights advocate. But we begin with Judy Reaver. You argue in your book that there was not one genocide in Rwanda, but two. Tell me how. What does that mean? Two genocides. That's not the official history. What I tell in my book is after the Hutu president, Habyarimana, was assassinated, Paul Kagame and his high command and training wing and military intelligence got together and sent out in the field groups of mobile forces. They did this clandestinely, and they started in the north where they were already present and in areas they had already seized, and they quickly proceeded to go down the eastern flank of the country to the south and then back up. April, as soon as the plane crash occurred, they seized territory rapidly, and behind the front, these mobile forces operated. What they did was they called Hutu peasants and Hutu community leaders to meetings. They would lure them, put them on buses. They took these people to mainly a place called Akagera Park, and they shot them and burnt the bodies there. So this was an elaborate scheme that was hard to see because, quite frankly, journalists were not in those areas. So while the genocide was being perpetrated against the Tutsis, and the numbers ranged between 500,000 and 1 million Tutsis being killed, you're saying the same genocide was being carried out against the Hutus themselves by the so-called leader of the victims of the genocide. Yes. Leader of the victims that's contentious, or I might disagree with that, but yes, that's what was happening. Certainly Tutsis were targeted systematically in zones that were controlled by Hutu elements, and they were systematically targeted mainly by Hutu militias. So there's no doubt that there was a genocide against Tutsis. The hidden violence, the violence that most people did not realize was happening in those zones that were controlled quite quickly by the Rwandan Patriotic Front and its army. By Kagame's army. Absolutely. And ebigambo si byange, wabula mbadde nga mbabuulira ebintu ebyatuukawo eruweero. Mubyewuliddeko, oyo muzungu oyo sirumbuye, oyo muzungu oyo sirumbuye. Lumbuye abadde abasomesa ebyali mu Luweero Triangle, exactly tactics ze baakozesa. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati bw'oli abagashumba nga basinika ebinnyo, n'oliro omunyawulana nga ali mu Uganda nti ffe tugende tuddeyo n'ettaka lyaffe tugenda. Bano abantu balina ekintu ekibagoberera nga bawunyako n'omusaayi. Kyovuna baga balina akantu kebayita resistance n'okutta. They don't fear killing. Bo kintu kyabatambula nakyo mu mutwe, bo basi. Bakugambye areas bano ze baali bawamba baddamu ne batikka abantu mu loole mu basi n'abaze babasaanyawo bonna.
epiara eyakagamba yennyini era bagamba nti abatuusi babata tebattangako batuusi battanga abahutu bennyini abo balina basajja kati mukitegere kiki mbagamba nti baasokanga ne bagenda ne bagamba bataasizza abantu be balesembu babataasizza nebaye ekibinja nga kijja kyera bwezi besem video kyegamba okitegedde butegeeze yensonga lwaki buli ewali omunyarwanda pyuwa ebigambo birinja kutta bebintu byakutta batambula nebisirani bo ekintu kyawe kyakutta so kyovula mbeera nembawa security sura kuba nti nfuna information nyingi mu nenjireka njagadde obbazanyira akatambya nga kaliflectinga n'ebintu byonna ebyali erweru nebagamba nobagamba ekyatumya oli Piraato mwena abalaba firimu ya Yesu Piraato mwala mulimu gwe yali akola mutegedde bulungi awo tuvuddewo kyenjagadde obbategeeza mutegeere reference gye mbawadde mulyoke mutegeere bwe tumala okuvaawo awo mu reference abanaagala akatambi kano nja kukabawa bwe ndaba mmaze okukabawa mujja kuba mutegeera buli kimu kyonna